Weebale kwekumira ku mukutu. Tugenze ku ssula ya 13 ey'akatabo kaffe ak'Amaggwa n'emitego mu buvubuka. Omutwe gwayo gugamba nti eyakaliddeko omwoyo omulondo. Essuula egenda bw'eti. Mwana muwala Cissy aba atambulako akawungeezi ng'alina obwana bwa mwannyina bubiri obuto nga bombi abukutte ku mikono, ye abuli wakati kwe kusanga omuvubuka eyali ayambadde obulungi ennyo. Omuvubuka olwalaba Cissy n'amwenyanga gwe yali amanyi. Cissy olwakuba amaaso ku muvubuka emmeme n'emutyemu kabettwa. Muli ne yeebuuza lwaki emutyemuse n'atamanya. Yagenda okuwulira nga n'amagulu galinga amayiira omuzira era n'amameme ne gatandika okumukubagana. Cissy kyamwewuunyisa kuba kyali tekimutuukangako, kyalubanga lwa mmindi. Oba n'omulenzi yamanya nti omuwala afunye ekitali kya bulijjo? Ne Cissy teyamanya. Wazira yagenda okulaba nga mwana mulenzi waali nga yenna waasekereza ng'akwata ku baana Cissy be yali nabo. Nga musajja wattu yeeyogeza nti ebyana ebyalungiwa. Babbebi muli mutya? Ko Cissy nti siiwe muke, bwe bababuuza temwanukula? Nedda omwami mumudde mumuleke kunswaza. Ko kiri mu ttu nti bambi baleko babaagala mmale kubagulira swiiti. N'aggyayo ensimbi buli omu n'amukwasa n'abagamba nti kale muziwe baaba bagulire swiiti. Ko kijja omanyi nti ono ki baaba, ono ekyenga. Ko kiri mu ttu nti wamma ddala bano baana ba mwannyoko, ndaba bakufaanana bulala. Simanyi mubeera walako. Ko Cissy nedda tuli ba kuno. Ko kiri mu ttu kuno kwe kwaffe takulaga waasula. Ko Cissy nti kati obadde oyagala kumanyawo ensula? Ko ye nti bwe mmanyaawo kibi. Ko Cissy nti tekyandibadde kibi, naye baba wange tanzikiriza kukyaza bagenyi b'atamanyi era siyinza kukulagayo si kulwa ng'onzaalira ebyeru makayi byazaalira ku nsiko. Ko kiri mu ttu nti kale ebyekaka tubiveeko, ndimanyaayo nedda. Kati osomera wa? Ko Cissy nti nakawa. Ko kiri mu ttu oli mu mwaka ki? Ogusembayo gwe ntandise. Ko ye nti nga neesiimye okufuna omuntu omutuufu, nze nkolera mu bbanka ya Uganda enkulu nga maneja waayo era okusoma kwange nakumalira Makerere University ne diguli 3 beddu. Kati noonya muntu omutuufu gwe nnyinza okuwasa, naye neesanze nga ggwe byonna bye njagala obirina. Kuba osomye, oli wa kisa ate mulungi, mazima bwe nva ku ggwe nga ngenda kuwa ngatto. Ko Cissy nti anti nkugambye nti sinnamaliriza. Ko kiri mu ttu nti ekyo nkitegedde, naye omwaka ogumu gye ndi si kinene. Gwe bw'onooba nga naawe okkiriza ate era kijja kunnyamba nnyo mu kutegekeramu embaga yaffe nga si papa. Gwe w'oligendera okumala nga ne byonna biwedde. Awo olabye otya? Ko Cissy nti kale mbitegedde, leka nzize abaana b'abandyeko obudde buzibye. Baalabagana okusisinkana babyongereko enkeera. Twalagaana bw'amera eddusu takubuulira. Newankubadde nga Cissy ne Namuganyi baali bayita kulinga mufu yaawunya, naye Cissy teyasooka kubuulira ku munne kyama kye kino. Yalinga ayagala okumugamba olumu n'abulwa entandikwa ate oluusi ne yeebuuza nti bw'anaamubuuza lwaki bulijjo tamugambanga oba obutamugambirawo, olwo n'asirika ne lukya. Ekigenda okusaala Cissy ku mugwa ye Namuganyi yennyini. Baba batambulanga Namuganyi akulembedde, Cissy avaako emabega, akafaananyi ne kagwa. Olwagwa n'akanguyira mangu okukalonda. Ko Naamu nti Cissy ekyo ki? Ko ye nti bintu byange. Ko Cissy nti ndagaako bambi. Ye kwe kumuddamu nti tojja kubisobola. Kale nnyima akafaananyi ko nange ndikumma ebyange. Ko Cissy nti lw'otalinnyima bibyo mwana wa ssebo kaakano. Olwo bombi ne baseka nnyindo yankolera. Naamu kwe kugamba nti ono nno omulenzi gye yakulira tewaali basezi. Lwaki? Gwe tolaba bwe yalungiwa? Nga baseka. Cissy ono omulenzi wamuggyawa? Simanyi nno muludde naye. Nina mwannyinaze owa taata oli ow'ekyabakuza, omanyi abeera kumpi n'ewaffe. Bwe yajja luli eka yajja ne munne okkakkana nno nga tawoza. Omuwala munsibe
ko mwannyinaze nti wuuyo muteese, ko mwannyinaze era nti kyokka mwana wa mpisa nnyo, ko muvubuka nti ku ffembi ani gw'ogambye ow'empisa, ko ye mwembi muli ba mpisa ate nga muli bayivu era mwembi kale saagadde kubeekaasubwa munne. Olwo nze kwe kugamba nti wamma nze nkyasoma, ko mwannyinaze nti oyo omwami bizinensi maani wa mu Kampala alina empya n'enkadde ate nga naye akyasoma. Nze kwe kubagamba nti kale ndibaddamu ne twawukanira awo. Cissy kwe kubuuza ate akafaananyi bwe yakafuna, ko namuganye nti anti eggulo nagenze okudda eka nasanze mwannyinaze anninze era olwandabye kwe kukampa nambuuza ne bw'aba agamba mukwano gwe. Cissy era kwe kubuuza nti olwo gwe wamuzzeemu otya, ko nnaamu nti akomawo enkya akawungeezi, ko Cissy nti olwo ogenda kumugamba otya, ko nnaamu anti nange nayagadde kumala kukulaba gwe ky'onompa kye nzija okumugamba. Ye Cissy kwe kubyesamba nti mukwano olwo nze nkuwa magezi ki, ko nnaamu kale kamuleke. Nedda nnaamu leka twogera eby'ekikulu kuba kati tukuze. Okufuna omusajja kiringa kukuba kalulu, kiringa kukuteera awo bubookisi obufaanana ne bakugamba nti londako kamu. Oyinza okulonda omuli ebipapula oba omuli ensimbi, oyinza okulonda omuli ffeeza oba omuli amayinja, oyinza okulonda omuli kamulali n'oleka omuli obuwoowo. Kale n'abasajja bwe bali tubafunira ku bululu, gwe ate gw'otoobikkule mutima gwe n'olaba. Yamunyumizanga bwe yali naye afunye omusajja era nga yamulabikiranga anaabaamu empisa. Bakkiriziganya buli omu akozesa akalulu balabe oba emmwanyi ze beesize zinaabaamu emiwuula. Baayawukana Namuganyi n'agenda ayingirire obulamu obupya ne Cissy asange munne yali ku ndagaano ku olwo. Cissy olwasiibula munne n'akwata eridda ewa mukwano gwe gwe yasanga yamulindiridde dda. Olwamutuukako nga bejjawo okukkakkana nga bali mu Kiribedda Inn, ekifo omwali ng'omwenge ogwa buli kika n'obuyimba obuseeneekerevu. Omwana mulenzi yasaba omwenge ogwali gusinga okuba ogw'ebbeeyi nnene aleme kwezza mabega awali Cissy. Ye nno mukazi wattu yakombako kenkanawa ng'atamiira. Omulenzi enkoko ensiike agitumizza, Cissy agikubye ettama kyokka nga takyagaaya anti nga yenna aweddeyo. Baasalawo okunnyuka anti n'essaawa yali yeeyo. Omulenzi yagula emmwanyi, Cissy n'azeemamba omwenge gusobole obutawunya kuba baali tebaagala beewabwe bamanye nti anywedde ku mwenge. Olw'okwewonya akasasambulabbwa kyokka Cissy okugenda okutambulako nga yenna alaba ensi yeetooloola nga naye kwagendera. Yatya nnyo kuba yeebuuza bw'anaagamba abeewaabwe ng'anywedde omwenge, wamma amagezi ne gamubula. Naye bwe yamala okulya ku mmwanyi n'alya ne ku bikajjo munne bye yagula n'afuna okukkakkanako. Ng'omwenge gukendeddeko yasobola okuddayo ewaabwe naye yeekuuma ne Lugaba n'amukwatirako ne batamumanya. Enkeera yaluva ku ntono ng'alombojjera munne Namuganyi. Yeewunya nnyo era n'akulisaayo nnyo munne. Enkeera yaluva ku ntono ng'alombojjera munne. Namuganyi yeewunya nnyo era n'akulisaayo nnyo munne. Lumu Cissy ng'asaba Namuganyi okumuwerekerako ewa munne era Namuganyi teyasibamu. Olwatuuka ewa Kirimuttu lwe lwamala anti yabasanyukira n'akamala. Omwenge omuzungu baguleese, ogwo bagunywedde. Mwana mulenzi alagiriza amagi amasiike gattako capati, sumbuusa, nkoko, seenene leero nkugambye ekyali wali nga tekirojjeka. Baana bawala balidde era banywedde ne basindisa bigere. Olwo omulenzi abasabye abatwaleko mu bifo ebicyakalirwamu bongere okucyakalako. Abawala baagaana nti n'obudde bwali buyise. Yabassa mu mmotoka n'abatwala buli omu ewaabwe. Nga wayise ebbanga nga n'omukwano gwabwe gukakase, baalaba nga tebaawubwa kubanga abalenzi baabwe bombi baali ba nsimbi ate nga balabika tebaabalimba. Omukwano gwabwe gwali gwa nkiso nnyo. Gw'olaba Kayondo teyamanyaako wadde ewaabwe wa Namuganyi okubaako amanya anti ne mwannyina Sulemaani eyamulabira omulenzi tewali malala gwe yabuulirako. Omuganda agamba nti ekibuga kitta akimanyidde, ennyanja etta muvubi, n'abawala bamanyira emikyakalo n'oluvannyuma kaabula kata gibasuule ku migandu.
Bulijjo bagendanga okusoma era ng'oluvannyuma bagenda kwekyakkalira. Olumu baasookanga kunywera waka ewa Kirimuttu n'oluvannyuma omulenzi n'asalawo bagendeko gye gunaawoomera obulungi nti kuba ye awaka wali tewamusanyusa bulungi. Abawala baasooka kugaana era ng'empisa y'abakazi bweri, kyokka yabeegayirira n'oluvannyuma ne bakkiriza. Omulenzi yabassa mu mmotoka okugenda okukkakkana nga bali bwayise gye boogerera, wamma okugenda okuva mu kiduuka beesolosseemu. Mwani yali amanyi bba ng'omulangira Ssegaamwenge bamukongozze dda. Olwo ate balagiriza omwenge ne bagutandika buto. Baava mu kunywa ne badda eyo okugenda okusalawo okuddeka ng'obudde bwalinnye dda ku bunnaabo. Kirimuttu yavuga mmotoka ng'atwala abaana buli omu gy'abeera. Yasooka kutuusa Cissy kyokka ng'abawala entunula mu kuloola basingako n'omugole, anti ng'amaaso gazitowa so n'amagulu nga gabasusse obuzito, omutwe nga gwetooloola. Leero nkugambye nga kye baliko be bakimanyi. Cissy okugenda okuva mu mmotoka akyame ewaabwe ddala ng'aweddeyo. Olwatuuka ku ttaka yagwa bugwi ku ddimwa. Okumusitula okutambula nga yenna azunga, yatambulako wano ne wali n'addamu okufuna ennume y'ekigo gye bayita Vomwange. Kirimuttu yalaba amalabya mu bulago, kwe kukwata omwana n'amuzza mu mmotoka n'amutwala ewuweeka. Musajja wattu yasitula Cissy n'amutwala ku buliri bwe n'akuba okwo. N'addira Namugaanyi ye yalimu akategeera n'amuzzaayo ewaabwe. Mu ttumbi eyo wakati Cissy n'alyoka abuuza embuga, kyokka omwana kye yakola ekisenge Kirimuttu ye yakimanya. Kuba obuliri bwonna yabutta, ekisenge kyonna yakyonoona ne kiryoka kikyuma ne kiyitirira. Ye omuwala olwamala okusesema ng'addawo kwebaka. Munne gye yatawaanira teyamanyaayo. Olwo nno okumala okusesema ng'essujja erimuliko libugujja. Olwo musajja wattu yeraliikiridde nga nti alaba omwana omusujja gumuli bubi ate nga mu nnyumba temuli kalagala konna, so nga gye yali asuubira eddagala naye walako, ate nga tebasobola na kumuggulirawo anti obudde bwali bwa kiro nnyo. Musajja w'abandi olugero lw'Ekiganda lwamutuukirako olugamba nti gwe zisanga azigumira ekikere kisula kitudde, anti naye yasula atudde ate nga mweraliikirivu nnyo. Awo nga mu matutuma ag'okubiri omuwala yakuba ekisimuko. Ye Kirimuttu yali alowooza omuwala yeegolola kutuka. Omulenzi yatya yalowooza bw'anaabitebya ng'omuwala amufiiriddeko mu nju nga tabiraba. Omulenzi bw'aba anyumya agamba nti bannange amaziga g'ekisajja gava wala, n'ekolo nakaaba n'entuyana n'enkamala, n'omwenge gwe nalinywedde ne gunzigwako ne neekokkola n'ekyanjagaza obwana obusoma. Kye yakola kwe kusitula Cissy n'amutwala mu mmotoka, olwo okutemya n'okuzibula nga bali mu ddwaliro. Olwo nno bamukebedde naye nga si muyi ng'omulenzi bwe yali alowooza, era bamukuba empiso ne bamuwa n'amakerenda ne bamulagira adde enkeera. Kyokka Cissy bwe babimumunyaamumunyaamu ddala nga Cissy okudde n'akulabye ewa Kirimuttu nga ddala kuba kukwatanga mu kamwa, kye baava beegayirira omusawo abawe ekitanda waakiri abasiibula enkeera. Baakuusa mbu kuba baali tebalina bwe baddayo waabwe olw'okubanga emmotoka gye baali baggiddemu yali mpangise ng'ate emaze n'okuddayo. Olwo Cissy nga yeetuuzizza nga tasobola wadde okuyimirira. Omulenzi yeegayirira nate ng'agamba mbu omusawo amusaasire kuba nti we yali aleetedde omulwadde ddala yali amufaako, tikale bw'anaamuzzaayo n'amuzirikako nate. Omusawo yali wa kisa ate era yali wa kinywi ne Kirimuttu, oba kyeyava abasaasira n'abawa ekitanda. Omuvubuka kaabula kataafa essanyu kuba okufuna ekitanda kwabawa empooza era kyabayamba nnyo. Cissy olwo omwenge gwali gwamuweddeko dda ng'asigazza musujja gwokka naye ng'ategeera bulungi. Mu butuufu okutegeera kwa Cissy yawamulwa mu mattansejjere ng'awulira asitulwa era yeekanga, anti ng'alaba waali tamanyiiwo era ng'alaba obudde kiro. Kyokka ekyasinga okumwewuunyisa kwe kulaba nga yali aggyibwa mu mmotoka. Yabuuza munne gye baali era n'engeri gye baali batuuse mu kitundu ekyo ye kye yali tamanyi, era n'engeri obudde gye bwazibamu n'ebibuuzo ebirala bingi.
munne kaabula kataazi n'amateera ng'awulira Kabiitewo ayogera ate ng'ategeera. Yamuyita erinnya lye era n'amubuuza oba nga ddala ali yeewulira bulungi era oba ng'asobola n'okutambulamu. Omuwala yamubuulira nga bw'ateewulira bulungi kyokka ng'asobola okutambulamu. Yamubuuza gye baali era ne kye baali bagenda okukola ekiro ekyo. Omulenzi yamutegeeza nga bwe yali amutwala mu ddwaliro. Baatuuka ew'omusawo kyokka nga si Solo lwalowooza ku beewaabwe engeri gy'anaabagamba gy'asuze era n'ekimubaddeko ddala amagezi gaamubula. Oluvannyuma nga bamaze okuwa Cissy ekitanda, Cissy ne Kirimuttu baateesa engeri gye banaagambamu abeewaabwe. Tebaalwawo Cissy yennyini n'agguka ku magezi agaabanunula mu ddubi. Yatandika bw'ati nti, kati gwe keera mu bunyonyi ogende ewaffe obuuze ewa mwami Kayondo akolera mu katale ka Sawuli yaako. Kati gwe bw'otuuka ndowooza omanyiiwo. Erudda awo nga bulijjo w'otera okunsanga bw'oba obuuliza weefuule ng'eka atamanyiiyo. Ne Kirimuttu bwe yakola nga yessa mu ddene okugenda okutuuka ewa mwami Kayondo ng'olwo n'enjuba evuddeyo. Olwatuuka awaka nga bibayitiramu ng'eggulo limu bwe yasanze omuwala waabwe Cissy ku kkubo ng'olumbe lumutta. Kale olw'okuba omuwala oyo bulijjo amuyitako n'amubuuzaako, bwe yamulabye ng'agudde ku kkubo ye kwe kukwata omuwala n'amussa mu mmotoka n'amutwala e Mulago nti era gye yamulese kyokka nga tayogera. N'olwekyo awaliziddwa okuddayo ku makya ennyo alabe oba ng'abeewaabwe baamutuuseeko, naye amusanze nga bwe yamulese naye ng'olwo asobola okwogera era nti ku makya okwo kwasoboledde n'okumulagirira ewaabwe nti kale abasobola bambale abatwale mu ddwaliro gy'ali nti naye banguwe. Ebigambo ebyo okugenda okuggweera mu matu g'abawaka nga n'abamu amaziga bagasaza bibatu. Mwannyina amangu ago yagamba nti ate kwambala biki ng'omwana wattu afa? Gira tugende mumukubeko ekimunye, ye kati ali mu ngeri ki? Cissy gwe tubadde tulinayo mu kika ng'omwana ategeera naye mazima kati simanyi oba gy'ali. Kale toba gwe kuba waakisa. Twandirabye mulambo? Ye nandyogedde ntya ebubebbere? Musajja wattu wangaala. Baaleka abawaka beesasa bagaana kulowooza nga lutabaalo nga bo Kayondo ne Kirimuttu beekuba mu mmotoka kwolekera ali e Mulago. Baali baakavugako mpaawe kaaga nga teriri busa gye baakuba amaaso nga ye kitaabwe. Kayondo yeewuunya nnyo okulaba kitaabwe ku makya kutyo. Baasiba mmotoka ne balagira musajja mukulu ayingire mu mmotoka naye teyekkaanya. Olwali okutuula nga babimwokya, enviiri zaamuva ku mutwe anti era yali awamma mpamme kuba ekiwalaata kyali kimutuuse ku nkoona. Yakuba mu ngalo nga bw'aleekaana ng'ate bw'asitukamu nti, mugamba ono Sesiriya omuwala? Ko Kayondo nti yoyo ssebo. Wa maama nfudde, omwana wange oyo yenna. Ye kati mulamu era ali ludda wa? Baamunnyonnyola byonna era n'engeri gye yalimu. Kyokka nga Kirimuttu avuga mmotoka naye ng'omutima talina, alowooza bw'anaabitebya ng'omuwala amulumiriza nti ye yamuwa omwenge. Oba abasawo okwogera nti omulwadde mwenge gwe gwamulwaza. Nti kale bwe banaabuuza omuwala eyagumuwadde olwo ng'omulenzi tebabaka kutwala kusiba. Mu kiseera ekyo yalowooza eky'okukola kyokka nga takiraba. Yayagala ababuleko kyokka nga talina bw'abavaako. Yayagala atomeze mmotoka kale mu kabuguutano ako asobole okubadduka kaabule kyokka nga byonna kusiransaano ku mazzi era ddala nga kukootakoota mu gaalumonde. Mu kiseera ekyo yali asirise wabula ng'avuga mmotoka mboolekedde eri e Mulago. Bwe baatuuka e Mulago amameeme ne gatandika okumukubira okumukumu olutuko lwamuyiwa. Kyokka yafuba nnyo okwekaza naye ng'afuuwa mukka mu kisero. Era bajja kumubuuza kyabadde ye kwe kubeesooka n'abagamba nti mazima omuwala ono okusinziira nga bwe namulabye bwe namuleetedde ddala yamazeemu amaanyi. Kale nabadde simumanyi kutwala wala wabula okulaba omuwala atera okumbuuza ng'olumbe lumutwala nange ne mukwatirwa ekisa. Kyokka mazima nawulidde nga nnumwa nga mwannyinaze ddala. Oba omwana wange yennyini
Kitaawe yaddamu okwebaza nga bw'agamba nti yali tamanyi kirabo ky'ayinza kumuwa okulaga okusiima kwe, era n'ayongerako na kano nti mwana wange kansabe Lugaba atakuumira mpeera agira akunkuumira, era nzija kukusaba olumu manyeewo naawe omanye ewange, kubanga kati ofuuse mwana wange ddala. Baava mu mmotoka ne batandika okulinnya Mulago eyo mu zikkalina waggulu. Musajja mukulu Ssewambwa yali talinnyangako Mulago era yeewuunya nnyo Mulago olw'ebyo bye yalaba munda, naye ekyasinga okumwewuunyisa kwe kulaba nga buli bwe baavanga wafaanagana ne we baddanga, era kyeyava agamba nti bannange ne bayinza n'okukumbulizaayo anti buli wamu wafaanana ne wannaawo. Tebaalwa ne bagguka ku ssise, baamusanga yeebase kyokka baali balowooza nti mpozzi mufu. Olwo omusajja mukulu kyeyava atema omulanga ogwawawaaza n'ekisenge waadi mwe yali. Sisiriyo omwana wange ofudde, woo ndiserengesa envi zange Magombe nga yali tannamalayo olw'okuba omulanga gwali gw'amaanyi. Sise n'asimuka kuba yeekanga nnyo, n'abalwadde abalala bonna beekanga era n'abasawo ne bakuŋŋaana bonna. Olwo bo baali balowooza nti ku balwadde baabwe kuliko afudde oba ali obubi, naye baagenda okutuuka nga balaba Ssewambwa muwala we amwekkaanya. Ye kwe kubeesooka n'abuuza nti mwazudde nga muwala wange anaawona, ye kati ki ekisinga okumuluma? Ye alinawo enjawulo okuva lwe baamulonda ku kkubo bamale bamuleeta okutuusa kati? Ye omwana wange alya ku mmere, ye bannange ki ekyamubuza amaanyi amala agwe ne ku kkubo? Ebyo byonna yabibuulizanga kumu nga talinda kumuddamu. Abasawo baabulwa kye baba bamuddamu. Omusawo yali omwangu kwe kumwanukula nti munnange omulwadde we ajja kuwona, era kirabika ng'anywa omwenge mungi ne kafankunaanyi mungi nnyo ekyamuviiramu okusesema. Kale mu kusesema mwe yajja omusujja, naye kati ndowooza muyinza okugenda n'omulwadde wammwe. Anti omusawo yagambye nti anaasiibulwa leero. Omusawo yakebera ku kipande ekyali ku kitanda ky'omulwadde n'oluvannyuma n'agamba nti omulwadde asuuse. Musajja mukulu Ssewambwa yali mukambwe nga tanyigirwa mu nnoga, era yalina oluba nga bw'abwatuka ogamba nti mpozzi laddu. Kyeyava akyukira Cissy kuba baali bamugambye nti asuuseemu, n'amubwatukira nti mwana gw'onywa omwenge, ani yagukuyigiriza? N'olyoka ontunduzzanga. Abasawo kwe kumusalako nti bw'onoomuboggolera ajja kwekanga sinakindi ayitireyo oba obulwadde bumuddemu. Baayongerako na bino nti era tasaanye kumuvumako wadde okumugambako kuba ddala tannaba mu mbeera nnungi. Naye musajja wattu olwawulira ebyo ng'omumwa agutunga mpiso, n'oluvannyuma nga bazzaayo mulwaddeka. Kyokka omusajja ng'ekkabyo limutta okumanya eby'omwenge ebyo gye byavudde, ate ng'atya okumubuuza kubanga abasawo baali bamukuutidde obutamubuuza wadde okumuvumako oba okumutawaanya. Yabuuza mwannyina amubuulire nga bwe byali, naye ye n'abyesamba nti ye yali talina kyabimanyiiko, kyera talabangako Cissy ng'anywedde omwenge wadde okumukwata n'akabaluwa konna akatali katuufu. Kyera yali amwesiga nga buvune, kyokka yali naye kimuterebudde omusawo bwe yayogera ku by'omwenge. Okwagala kwa kitalo, Ssewambwa muli kyali kimuluma ng'ayagala amanye oba nga ddala Cissy yanywa omwenge era yaguggyawa. Yalowooza okumubuuza n'ajjukira nti ate abasawo baamugaanye. Mbu kale bw'abuuka ku biragiro by'abasawo omwana we n'afuna emitawaana, tekale olwo si y'anaaba amwettidde? Nga musajja wattu abimma amazzi nga bisiriira, so nga bo abasawo baayagala kumusalira amagezi aleme kuleekaanira mu ddwaliro awali abalwadde abalala. Bwe baatuuka waka baasanga baabalindiridde dda, era olwalaba ku muwala bonna baamweyuna bamubuuze. Kyokka Ssewambwa yabagoba nti omusawo agambye bwe tunaamutawaanya ayinza n'okuddamu obulwadde. Kye muba mukola mumusse bussa kasiiso n'okumukuumisa amaaso. N'ayongerako na bino nti okugenda ngenda naye temutawaanya omwana. Musajja mukulu baamugumya nga bwe batajja kumugambako era nti bajja kumulabirira. Musajja wattu yaleka ssente ez'okumuweerera olusoma olwo kubanga ze zaali zimuleese. Mala asange ng'akabaate kaagudde dda
kwe kugamba nti bw'asukka obulungi ng'agenda atandika okusoma era mu biseera si bingi nti ali ku muwala b'embeera ye. Oluvannyuma lw'ebiro mpaawe byaga yatandika okusoma naye kyewuunyisa Cissy kwe kumagamaga munne nga tamulabako. Yamunoonyesa amaaso nga talabikako n'oluvannyuma kwe kubuuza bayizi banne oba ennaku ezo yali asoma. Nabo baamuddamu nga bamaze ennaku nga ziizo nga tebamukubako kimunye. Enkeera yabukeereza nkokola ng'alikwata eridde ewa Namugaanyi. Ekyomukisa yamusanga awo mu luggya ng'atudde. Olwamulaba n'amwaniriza era yamunnyonnyola nga bw'abadde omulwadde nti era ndowooza olw'ebyo bye baali eby'okumukumu. Baayogera bingi naye Cissy yatya bwe yawulira nti baali baagala kujja munywanyi we mu ssomero olw'okuba yadde atamidde. Era okuggyako ng'ayogera gye yagunywa naye eby'okusoma bw'ataweerwa abifuuwe mu ngombe. Kyokka ye Namugaanyi yali tannabaddamu kintu kyonna. Baali bakyayogera ne kitaawe we yatuukira. Bwe yalaba Cissy kwe kwanguwa n'amubuuza oba nga ye yali ayonoonye muwala we ng'amuwa omwenge. Cissy yali tannayanukula n'amuviira mu lusambagere nti kugambye nva mu maaso mangu nga sirina kukuba kitittiriri. Amangu ddala nga Cissy adduka kifampa kitaawe wa Namugaanyi n'alyoka abaka amayinja n'agamuwereekereza nga bamugamba nti tozzanga wano embaliga ndaba ajja yeewuuba. Mmwe mwonoonye omwana wange nga mumuwa omwenge. Lulabe kati lubadde lumuleetedde omulala. Olwo kwe kuddira Namugaanyi n'amugamba nti bwe singa tobadde mulwadde nandikukubye era mangu yogera gye wagunywa. Omuwala teyanyega. Kifampa n'alyoka ajjuuka nti bwe nkubuuza tonziramu tolina mumwa. N'alyoka amuwa olusambagere nga bw'abwatuka nti nziramu mangu. Olwo Namugaanyi kyeyava agwa ku ttaka era ne yeerambaza ng'agenda okufa. Olwo n'afuula amaaso n'abolooga nga bw'akaaba nti kasita taata yanzise kyokka nfudde maama nnyabo. Kifampa bwe yalaba nga bwe guli olwo n'atandika okumuddaabiriza era n'amusitula wansi. Ebyo yabinyumiza Cissy nga balabaganye. Yayongerako na bino nti singa teyali jjajjaawe eyajja ku lunaku olwo amale amuwolereze nti omwana amuzeeyo mu ssomero kuba yanywesa kinyumu ky'abato banne nti teyali waakudda mu ssomero. Ziribaggwa yannyonnyola mutabani we nti ekisinga kyakuzza mwana mu ssomero waakiri alijjayo yekka era yamubuuza oba nga ye bwe yali ng'omuto teyazzanga misango nti naye emirundi egisinga obungi teyasonyiibwanga naye bamuwanga bibonerezo bikakali bityo. Olw'okuba mbu Kifampa yali ayagala nnyo nnyina oyo era ng'amutya nnyo yalagira Namugaanyi agenda atandika okusoma bw'aba ng'asobola. Kale kyeyava atandika. Ku lunaku olwo lwe yadda mu ssomero Cissy ne Namugaanyi baanyumya ebintu bingi nnyo kyokka Namugaanyi ne munne baagaana okwezza emabega. Bw'oba kiba kibe naye bo basaanye okweyagala mu n'emyaka gyali gibawuubira akatambaala. Ku olwo Cissy lwe yabikulira munne ekyama nga kiri mu ttu bwe baakoledde endagaano nti singa alimaliriza kkoosi ye agenda kumuwasa empeta. Kyekirungi abeewabwe baali bamumanyi era nga bamutenda obuntu bulamu. Namugaanyi yeewuunya era n'amubuuza oba baagikolera waabwe. Cissy yeddiramu munne nga bw'amubuuza oba nga bwe tekolera waabwe teba ndagaano. Namugaanyi yawalaza empaka nga bw'amubuuza abaaliwo mbu kuba abasajja balimba nnyo okutuusa Cissy bwe yannyonnyola munywanyi we ng'endagaano bwe yali ey'ababiri era nga bwe kutaali buwandiike bwonna tiwazira omujulizi bwe baali naye laavu yekka. Ko Namugaanyi nti okuggyako omujulizi gw'ogambye ye tatera kulimba naye ekitali ekyo abasajja tebeesigwa. Baana bawala beeyagalira mu myaka gyabwe egyo ne bakunakuna. Abawala bano baali bagezi nnyo ng'ebyemikwano gyabwe babikomya mu kkubo olwo ne batuuka awaka ne beewoomya okukamala. Nga bakyakalidde ebbanga baatandika okumanyiira ng'olumu baddayo nga batamidde naye Cissy lwe yamanyanga nti atamidde nga yeewala nnyo mwannyina ng'olwo ajja kwefuula alina eby'okusoma ebiyitiridde ng'era n'ekisenge tekiifulumwe. Bwe baamuyitanga okulya ng'abaddamu kimu nti kyali bbize nnyo
ekitegeeza nti nkola nnyo, nti mpozzi kijja omanyi annyambe andetere eyange nga nange bwe mmaliriza. Olw'okuba abaana baali bamwagala nnyo ng'okumutwalira emmere bakaayanira kukaayanire. Essuula eddako erina omutwe gugamba nti n'essanyu teribeerera. Weebale kuwuliriza.